amugamba Katonda amukuume ate amuwangaze ekisinga obukulu. So ono mama waffe mama yanzaala eyatukuza nga tuli bato. Taata waffe yafa mu 91. So kufa mu 91 yalwanye naffe okulaba ntusoba otusoba leero ndoza gye emyaka 30 n'okusingawo. So yebaza Katonda olwa bino bye tufunye okufuna kyenfunye nkifunye kya Katonda kale ngamaze interview omwagala ki abavubuka bakusuubiremu ki? nja kubakolera nabyogedde ebyo abanga bawulize ne bakkiriza okwatira amateeka n'ebirala nga ye bwe yakwata. tujja kukolera abavubuka nga tetusosolamu, tujja kukolera eggwanga lyaffe ekisinga obukulu okumpa obwa minisita ate gwe akuyita mwennyina akuyita mukulu we. So ali hape nti tulowoozezaako famire ogirowoozezaako ku lwa famire ya Mwami Byenkya, ku lwa Banyoro, ku lwa Basoga, ku lwa Banyankole, ku lwa Baganda, kuno okuwangula kwaffe ffenna era tujja kukola tesijja kuswaza. I want to thank our President, the Commander-in-Chief, for using his wisdom to appoint Dr. Baram to this docket of the Youth and the Minister of Gender. I want to further thank him for appointing General Muhoozi Kainerugaba as the Commander Defense Forces of the UPDF. I further want to thank him for equally appointing Honorable Lilian Abba as a Minister. This shows that PLU is doing a commendable job, and I want to further thank him more especially for appointing Dr. BALUGAHARA, because he's been mobilizing the youth. The youth had become ideologically disoriented. Eminyeto yaffe ebadde mu ngeri y'okulowooza mu bya politics nga bamaze kwonoonebwa, bagenze mu NUP, bagenze mu FDC, naye omwami Baram Dr. BALUGAHARA atuyambye nnyo okumobilizinga youth, of course na tiimu yonna atambudde Uganda yonna. Bwe twogerera juzi mwaraba e Masaka nga leeta abantu bakulozinga office nga bajiweereza PLU nga bajja ne beekubisa ebifaananyi na General Muhoozi Kainerugaba nga basazeemu kujoyininga PLU. Tweyanzege okulaba ti Dr. Baram BALUGAHARA bamukwasiza entebe y'okwebembera eminyeeto mu Ministry of Gender. Tuli wamu naye kandi tubasaba Abannayuganda mwenna mujje twegatte wamu to supporting PLU, Patriotic League of Uganda. Erinani partisan, erinani dominational, erinani sectarian. Mweja mwena obaba FDC, obaba NUP, obaba abava mu DP, mwena muje twegatte wamu tutambuze Uganda yaffe ebeere nnungi mu nnyonnyo. Mwebale nnyo, mwebalire. Amanya gange nze Captain Retired Damson Christmas Kivumba, mobilizer wa PLU Lukiga Kigezi Region. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze mbadde wange nga ntudde awo nimpulira amakulu nga gajja nga gava ku mikutu yonna ntino Dr. BALUGAHARA Atenyi Baram bamuappointinze Minister wa Youth under the Ministry of Gender. I'm exceedingly happy and excited that our own Vice Chairman Western has been appointed as to be Andrew Basaliza, the coordinator Patriotic League of Uganda, Toro Sub-Region. I'm here to join my brother Dr. Balaam BALUGAHARA Atenyi and to congratulate him for having been appointed as the Minister of Gender, Youth and Child Affairs. This is a great opportunity for us as the Patriotic League of Uganda. It is a great opportunity for the young people of Uganda. It is a great opportunity for all the people in Uganda. Balaam indeed has worked for us as PLU, and being the chairperson of PLU Western Uganda, he has done a lot for us. And this is the time that the appointing authority has deemed it fit that he needs to be rewarded. In a special term 7 for having seen that Balaam
tusaba president ne party katubaki tuwadde kirukuba kubaffe okulaba ke tubadde twagala kuteeka mu nkola atuwadde obuyinza kuteeka kati kiri ku honorable minister Baram tukulaba nti abavubuka ba Uganda abakolera kye tubadde tubasuubiza era ayadvisinge bulungi cabinet ne president kiki ky'abavubuka kisaanidde kukolerwa abavubuka kati afunye chance ya kutuula mu cabinet high level of decision making naffe tujja kubanga tumuwa abasirikale ba wansi nga tumuwa abavubuka kibeetaaga si byaffe tunoonya by'abavubuka ba Uganda waliwo neffe byala president byeyakyusizzaamu nga munaffe oli akulira ekibiina ekyo kuba nti yakulira amagye kati oyo munamagye kuva dda just abadde agezaako okukola ku civil society organization PLU but PLU kati esinga omuntu bwavaawo omuntu PLU egenda mu maaso kubanga pate eyo bekigombe oba hoteri ng'eno esinga nayiniyo takyagikozesa ffe tugikozesa kati so ekintu kiba kisinga individual so kati tumukongratulatinga first of all emyaka gya 23 25 gyasaviza amagye nga mutabani wa president ng'asula mu tenti asula mu nsiko naye president okumulaba n'akkiriza ne high command nemuwa ekifo ekyo oyo mwana ya sacrificing nnyo kubeera mutabani wa president n'osula mu tenti n'olya kawunga n'otambula jango za Congo Garamba Central Africa ADF ng'ekube bukompola Somalia kyokka n'oluriskinga ku bantu ba Uganda kati Uganda naye terabye nti ejjukira emwadde okusavinga ate kyayagala kyeyali ayagala kuva dda okukolera amagye kati Katonda mwadde ekiseera ky'okukolera amagye kati tulabe kyakola kyokka nga tumusabira Katonda amutukuumire ekitiibwa n'ettendo byonna biri mu mikono gye bw'otabadde teyandibifunye bino ebitiibwa mbadde sikisuubira naye mwannyinaze kyakoze ky'amaanyi okukwata omwana waffe ku mukono